Oluvannyuma lw'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba, abakkiriza okuva mu nzikiriza ez'enjawulo bakuŋŋaanidde ku kisaawe kya Old Kampala awateekateekeddwa okusaba okwawamu. Mu bano mubaddemu Abakatoliki, Abakristaayo, Abasodokisi n'abalala. Bishop Joseph Anthony Ziwa, ssentebe w'olukiiko lw'abeepiskopi mu ggwanga, ng'ono yakulembeddemu okubuulira mu kusaba kuno. Okubuulira kwe akwesigamiza nnyo okukubiriza Bannayuganda okukuuma emirembe mu ggwanga. In the family are the parents channels of peace in that home state. Young people, wherever they gather, are you channels of peace? In our offices and places of work, are we channels of peace? When someone comes to be served in your office, that person has all the qualifications or requirements, and then you ask for kitu kidogo. Onera asabye abantu okubala obubbi n'obukumpanya naddala mu bakulembeze kubanga kino kinyigiriza muntu wa wansi. When money is meant to help the very poor people to lift their life from suffering, and that money disappears in the hands of a few, are those people channels of peace? Leaders in society, sometimes called politicians, civil leaders, that position you hold is not simply an honor, be a channel of peace. Era avumiridde abantu batirimbula n'okusaddaaka abaana olw'ebigendererwa byabwe. Why murder? Murdering babies because someone wants to be rich. Why murder children who have not even known the world? Abakazi abajjamu embuto wamu n'abantu abatta abakadde mu myaka olw'okwagala okubajjako ebyabwe nabo abakoonyeeko. What about those who are murdered in the wombs of their mothers? Call it abortion. Does that deliver peace to that fetus? Why murder old people? Someone who has grown coffee, he or she has sold 2 sacks of coffee, and at night big men come to that old lady sente tuzeetaagako. Era nayagala abantu bettanira okuwaŋŋana ekitiibwa awatali kutunulira njawukana mu bibakkiririzaamu. We may not be belonging to one camp, be it a political camp, be it a social camp. Why should one persecute the other because of what he belongs to? Are you preaching peace? Waliwo ne bagambye nti beeyambisa tekinologiya wamu n'emikutu gye mugatta bantu ate okulumya abalala mu kifo ky'okubikozesa okwekulaakulanya. Today we talk of modern technology, which is a good thing, but how are you using social media today? Some are using it to offend others, using offensive language in their communication. Others are using technology to kill others. Why are there bombs? Bombs were not created by God. It is the human being who misuses the resources that were given to us. Okusaba kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo omuli ne bannabyabufuzi. Bano nabo bavumiridde ebikolwa by'ettima ebisusse ennyo mu ggwanga ensangi zino. Abantu balina emitima giringa gya nsolo ate banno n'ensolo kale nina okukwata muno n'omusala n'okukwata okubiri n'omusala n'okukwata okusatu n'omusala n'okukwata okuna n'omusala. Ky'abantu ababeera ku WhatsApp nga baagaliza abalala okuva mu nsi. Abantu babaguddeko bbira mupango babagobaagobanyiza nga tebasoose kubateekerateekera walungi wakujja. Abantu bano obakosa kubanga we bali wabadde bajja ekyokulya oyongera obwavu mu ggwanga. Kyokoma okwongera obwavu buleetekawo kye bayita insecurity oba obutali butebenkevu munda mu ggwanga lya Uganda. Almost fenna batuwaabidde by'okulonda awatali kati bw'oboda bano nze nzibwa obululu. Zambali Blasio Mukasa omubaka wa munisipali y'Nansana omulonde asabye gavumenti okukozesa ekiseera kino okwekuba mu kifuba eyimbula abantu baabwe abaasibirwa obwemage. Eri abantu bangi abaakwatibwa mu kalulu kano akawedde nga nakati bakyagaliddwa basibiddwa nga tebalina musango. Abantu abo tusaba okuyimbulwa. Eriyo bannaffe abaakwatibwa nga bamaze ne kwa limanda emyaka 5 emyaka 6. Ssemateeka waffe atuuka n'okugamba nti omuntu bw'amala kwa limanda ennaku 180 ng'obujulizi bubuze omuntu oyo ayimbulwe. Ekkubo ly'omusaalaba lye limu ku mikolo egy'okulembera okujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Jennifer Kabale, Agafeeyo, ku Spark TV.